Oyo ye mwagala w'abangi Kim Jong-un, president w'eggwanga lya North Korea. Tugenda kubanga tukomawo wano ku butaka era nga tugenda kubanga twolekera mu bitundu bye Mubende eyo mu town council eye Kasambya. Abatuuze baayo si basanyufu ne meeya waabwe Moses Buwembo. Bamulumirizza okubanyagako ettaka bw'atyo n'aliwa kampuni eya Block Technical Services Limited okusimbako ebikondo by'amasannyalaze. Bwe bagezaako okumutuukirira okumubuuza lwaki akoze ekyo, mbu n'abategeeza nti gavumenti eriko yaabwe. Abatuuze mu town council ye Kasambya basobeddwe kane mu kibira oluvannyuma lwa meeya wa town council eno Moses Buwembo okubanyagako ettaka lyabwe n'aliwa kampuni eya Block Technical Services Limited okusimba ebikondo by'amasannyalaze mu nnimiro zaabwe nga tebawadde yadde omunwe gw'ennusu. Mu kiseera kino abakozi abali mu kusimba ebikondo by'amasannyalaze ate babakanye ku mmere y'abatuuze ne bagisaanyawo okuli ebitooke, ebijanjaalo, emmwanyi nga kw'otadde ne kasooli. Bangi ku batuuze bano bagamba nti bwe bagezaako okwemulugunya ku nsonga eno kyababuukako okulaba nga meeya gwe baakeera ne bawa akalulu ate yabategeeza nga bwe bagenda okubatta wamu n'okubaggalira. Mmere yange yonna bagirinyiridde, ebitooke babisaaye, emuti ne bagutema, emwenzi abaddemu ne bazikuula. Bwe nagezaako bagamba nti basooke bakuume, tusooke tubabe ekyokuddako ne bagaana. Meeya n'atandika okuntiisa ati sanangamba ggwe tujja kutta ne lule. Ne anko n'agamba bo gavumenti eriko yaabwe. Tulire mwanyi eno kwenjija school fees w'abaana bange tebagenda kusasula wadde nusu 10. Bada mu kutubuzaabuza mbu baleeta nkulaakulana batusaayidde ebintu nkulaakulana kyemalawo ebintu byaffe. Nabagamba basebo emiti gyaffe ebintu byaffe mbyononera ki ne batugamba ffe amasannyalaze ga bwerere tugayisaawo kifuba tujja kujja n'emmundu tukusibe paka tunabya tujja kuba tusimbye amasannyalaze. Mwami Bwembe ekyo yakiŋŋamba. Chairman we namugambako yakyajinga bukyajinzi kuntwala ku poliisi era namwa ssente zange $7,000. Abatuuze bano bagamba nabo baalaba bantu nga batandika kusimba bikondo by'amasannyalaze nga tebamaze kutegeezebwa nabwe ekityo tebagenda kutunula butunuzi ng'ebintu byabwe bigenda. Omuntu oyinza otya okujja ku ttaka lye totuuziza wadde olukiiko toyogedde naye n'osima mu ttaka lye nti oteekamu amasannyalaze. Mazima bateekamu bazize ne basima kyokka okubagambako bagamba tebagenda tusasula. Atadde mu ttaka lyange eddala kweri ogwo omuti we guli gukyali road reserve kweri. Ekyo ddala kuyikiriza kwa nnamba mmeka. Baveeri ne batandika okujja okusima ebinnya ku kibanja kyaffe naye nga tebatugambyeko. Batwalabanga bajjabuzi balamba bulambi bagenda okugira tubabuuza abaaye kiki. Buli omu agamba bugambi gwe tuveeko ffe tukola byaffe. Mu luvannyuma lwa byonna bajja batandika okusima ebinnya. Bwe basima ebinnya tubagamba ate nga musimya ebinnya. Ne bagamba ebinnya tugenda kuyisamu masannyalaze. Mu luvannyuma lw'okuyisamu ebinnya baleeta emiti nga bagisimba kifuba. Mu luvannyuma lw'okumala okusimba ekifuba bongeddeko nti embeera eno etuuse n'okubaleka nga beeyaguza lujjo kubanga n'ebintu mwe babadde bajja ensimbi mu kiseera kino bisaanyiziddwawo. Nze abaana bange nabakolera ntya nga ettaka eryange lye baliko lye bonoonye okulaba nga ndifunamu ate nga banyigirizza. Tumuteekawo muti ne bateekawo kifuba. Eno layini akakuba kana akambuka bakakozesa kifuba eryambuka eriva mu Nakasaga layini okutuuka eri ku Nakasaga Central. Mu kwogerako ne meeya wa town council eno Moses Buwembo agamba nti ensonga eno erimu ebyobufuzi era bangi baagala kumusuuza munyago. Ne tulowooza nti ebintu ebyo byalibeeramu ebyobufuzi ng'ate tulina obuzibu n'abantu baffe bannabyabufuzi sayidi eno. Yabeera ayagala abantu babeere sayidi ya wininga emitima gyabwe naye ng'ate tafaayo kubabuulira ku kituufu ekirina okukolebwa. Okusinziira ku design ya projekiti teriimu kuliirirwa okusinziira ku baagitandika. Nkunnyonnyodde nti projekiti yatandika 2013. Ku nsonga y'abatuuze ey'okubeera nga tebeebuuzibwako meeya Kisambaze n'ategeeza nti abatuuze bano bakkiriza ne basayininga ne ku biwandiiko. Emmere y'abantu eyonooneddwa okusinziira ku bayinginiya mu projekiti yaabwe tebaategekamu kuliirira era nga bye bimu ku bantu bye bawaddeyo. Emmere ennyingi ezze eyonoonebwa omuli mu kusima emikutu abantu bangi baafiirwa obulo bwabwe, baafiirwa muwogo waabwe, baafiirwa amatooke gaabwe naye ekyo bakikola mu mutima mulungi kuwaayo kuba okubeera n'amazzi amabi. Byasebadduka Emmanuel, Kurasawoti TV, Omunnyo.